Merry Christmas and Happy New Year from Kasuku Live. Tosokano Jonda Maponga Tona Ginda. What to second and second dear? Yes, Okana when I sang him with second yam yam. Yeah, extra enough always going to come Mukaga. Yango go to second. Yango go to second. Yango to second. The second yam yam. Yeah, extra. Him. Basaba ne banyabo. Luseke nyamu. Bali bakubye ko luseke. Wali kubye ko luseke. Oyagala kuyiga kuba luseke. Jamoto gatiko ka 16 December. Wali kuya extra sasi. Muluseke nyam. Jangolye onyumye okwate positioning. Emitwala tana wasokerwako. Emitwala abiri ititiri you drop emiliyoni 3. Emeza y'abantu 10 atenga miliyoni 5. Meza y'abantu 15. Kulya kunywa kugweri nyamu. Oda tujja kuba tuzitwala nga 15 December tenatuuka. Ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonna nga 16 December tugiyisa luseke nyamu experience. Wali ku Yaya Extra Sasi nga bikutuusibwako marathon advertising Yaya Extra Sasi code based entertainment ne Kasuku. Kakati ya parking embele nachwala nekati problem weri oli gundi junior price chance yakikola kecho kamini nga mutwale igwa Kenya wano ati kati junior price atambula n'emmereye atambula n'obukupa lumonde mere ngande yetali ya bino birala atambula lugira nyala bwe muluma nga yingira wali eri nga jjayo kati kuluno kamini nga tugenda Nairobi nagambe ngiri jeri nnyonyi sijja kulya no mere nganda nafumba bumonde buzungu aira bikontaina bye mwatambuliza bya plastic bile bikakasanikira byenga tabwe biti just bira bitekawo natekamu emmere natekamu nagenda ku kisaawo bakamukuba no food accepted on the flight please baga emmere yonna gisula natulira obumondo obuzungu buno kafuwe nasooka atula wali ebbali era tunayingira sikana najjayo fooko nakasumulula nali obumonde yaba katuuka kati bamwe ennyonyi ekuleka nabutunulira bwati tabusule bumuluma buyuwaawo bwokka ate ne tifini tejja genda mu nnyonyi nasula ne bagamba mu byonna ekyasinga omuluma tifini ye Jatambula ya tifini ye ya parking omulala junior price sechanze kati gwe n'omusulamu Christmas gift tifini n'omwankubiza oti Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. But betuba tunakola tujje tukole kati size mbadde boss kati nze boss tuleno ate bunanzirira ddi omusajja akomyewo wendi ate mbuto obuyiza tebunanzirira Eddy ye boss ogenda kudda kubuyiza ku Monday Sendi kati abavuka bayita
beera wano towanvu ya ate nnyo ono kintu munene kati aba akaluubirizibwamu okumuvinga yegwe ebyemmere bituufu Jenkins yayogera wasaba kituufu wasaba boyiro muveeko mukasa muveeko nembozize gwe kati wakatuulako ennyonyi emirundi 3 joka oba 4 ennyonyi yasooka mwali muva wano mugenda olambula amayumba n'okomawo ninya nnyonyi eddala salaamu wali ogenda kukola lwali mugenda ku holiday nemu n'ennyonyi zennago naye nina ekikazi ekikulu kyaŋŋamba nakisanga eyo London nekiŋŋa nti Batt nze mulya Kasuku Batt nze mulya bw'aba yagira nze ajje bw'aba asobola obufumba ajje olina kkanya mugongo na mulondo naye kati emyaka tukuze tokyasobola twala ebyo bya kivubuka shabat tokyali mu raundi 3 mweziri naye kati anti negwoziteeka wamatalinga otunulira jjajjaawo ngo waliwo ngaliddeko kwa Budu nti munaye tukikole kino kigwe n'agamba kikafuula nga gwe omutima gwagala naye nga Budu agamba no naye nga Semanenge n'agamba si yejja okubeekolawo awo sijja yingirawo olaba gwe wakendedde nja kunnya okendeera batya kantu kati tokyalinawo oyagala nkakulageko kalabe oyinayo muganda wo gwosobola okumpa birowoozo nempewo mbadde njagala ogambe nti njagala mpeeyo muganda wo omu bw'ati omuzikeko olubuto akitegeere bulungi omanyi gwe kati w'osingira omunyigisa lubuto akugamba nvaako ng'olowooza ky'okoze ky'amaanyi kumba akugoba weiti esutse Mukasa jangu tukole Juisa agenda kusanga gaembuye enjala emuluma anya mukoze order njagala genda kwebaka nange otulo tunuma nne ebyaddala kati pate tunakukiikirira pate munkiikirire pate genda pate eri sinaba waggulu eri baategese ekiri eyo waggulu mu lounge eri eya Stream Live Hotel and Spa jantuulemu wano ekirungi kati podi kati ekirungi ekiriwo mu byonna kiri kimu podium ewedde kati awo tugende kukiddako tusaze magenda n'amadda tolina kyofunye luli twafunamu zi TV zaani transport wange ojja buli wiiki jangu abasajja ono simaye ojja wakyasiba tinti bwatyo yenna mu mmotoka ye nti baleme mulaba ajiyaga onje bwafiira mu mmotoka eyo tamuziika buno bugundi mbadde manyi wabuze bubi buli wabuno buno bwabadde buno kinene yabumpeereza yabumpeereza ddako naye tekinologi nti bigenze bikyuka ebyokwambala iseeno wansi yambusa nga tebikyatokakwatako kano kekakuwa option naye kati kana nti okalaba bw'oba olina bano akantu nga kyesolo kateekaawo notakambaza bwamu nawo kagendawo ogabe bw'oba olinawo akantu wekalaga so Mukasa how have you been doing? I'm recam yeah kulikayo London owaye navuddeyo your dream kati ne bwofa ayi wakyaliwo kikyetaagisa nkyalina ebirala bye nnina okukola nze ebimu ku bintu bye nali njagala ku Old Trafford ekisaawe kya Manchester wagenze kulamaga nalabye ku Old Trafford ngaffe bwe tugende namugongo nze nagenze ku Old Trafford nengulayo n'omujoozi nentegeera nti bano abasajja bano batulimba nti emijoozi origino namugongo n'ogula sapuli butereevu waguze mujoozi naguze mujoozi kufuna bulungi sebo naye kati bano abasajja bano batulimba buli ngaffe bwe tugende namugongo ne tuli embizi yaguze omujoozi gwange yaguguze ogwa Spurs yaguguze omukyala Olivia naye ajja guweereza nagambye akutwala wano naye Batt ali katale mugayi nasaaze eyo omukazi alayika okuba ali mu myaka nga alinga mu like 52 okusinziira bwe namulabye ati owa 52 omutegera 52 abeera towards 58 wamulabidde ababa batuludde myaka giba gyegyo n'oyo abapambana otwalira maama mbuuza wakikoze otya ng'olese mukulu munnange ye muntu waffe kuno abagusoose nakutwalako
Sebo Jenkins otegeeza akiri sigwe kuna ebifaananyi byali bigenda okufuluma byali mwana Nesi mukulu tali mu myaka egyo ono yali amusinga obukulu muri ku family ono yali amusinga family obukulu abadenja okanyiza n'omusajja naye muri ku family kijuyogera family atolina family what is a family you define tukyalina family kati gyoyiza okwogerako taatawo na maama wo eri mwayawukana mukasa jangu olaba envi akaviyo kalabye ne kaluddewo toludde ng'okalaba kati gwono yakalaba ali shocked kali kamu ako kafune ako kavu awo awaye ulira azijukiza Sendi yagamba mboli agenda mu saluni ne basikamu akavika mu kukamucho ne walabye kuli ali asabalaba ani gwalabye munaye benatuuka eri walabye bana abaguna bo mu kitobero be bali live band bali aba R&B hip hop tewabalabye walabye ku Fada Pest sabalabye kati walabye anze ndabadde mu byange nagayi wange gwe nakwatagana naye gwakubye oluseke nsakubye luseke by the way Jenkins sina muntu yampa ku sente bweru awo gundi business class ya sente mekao kukwekere ku Brussels yali $4,000 oba $700 pounds Mwami Kasuku sikituufu Mwami Kasuku osobola okugulingawo omaye kati katonda kye yakola mu byonna $4,700 miliyoni nga 2 ngogenda London gugulinga kola boti gugulinga ati olaika bo tulabyeko make google your friend question join obuuza eriemu kigwe wazeesasulira ne yakugamba siziyasasula teeka mwawo gugulinga teeka London Entebbe return KLM to London IBB kumpa auction Heathrow teeka ku gundi ezo sebo zigenda eri mu America Canada ati teeka tewali buzibu ntonaina atayina data oli ya flying gwe tafaayo agenda mu America nadda yatijako sente gwe gugulinga olabe ekyo kyo njala tukigugulinga ekigwe Sendi wuuyo Sendi gwotero tambula business class Brussels to and fro erimu Eddy tajirinyanga ko Brussels erimu alika twesime erimu $15 nozo kitegedde dola atafaayo kati gugulinga pound 12 gugulinga kisoboka because ya booking na late gwe gugulinga tofaayo information has to be your friend buli kyokayana Eddy kayana twekayo nedde echa business class I'm happy for you through business class omusajja yagiteekamu nga teyeerumyemu omumanyi yagiteekamu Don Jean oyo musajja tegedde nti nina bwina negwe okimanyi nti omusajja ogenda muavuwazi he's not serious ate yaŋŋambye olira be yaŋŋambye naŋŋa nti ekyo kitini kuba yaŋŋambye tulina ebintu bye tugenda okukola ate kati erinnya lyo nendisoosowaza prominence gye nali wadde wali ate nze sirinya business first class dola kenda bw'abanga ayagala okunteekamu anteeka wali mu kitanda maaso wali Eddy abasajja abadde bawakanidde ddala ne bagamba nti si kituufu nga kibuuzo kyenjagala obabuuza nti nze nazisasudde oba nti ku nnyonyi teziriyo gamba bugambi Don Jean we are coming at you tujja gy'oli ajja tuwuliramu oluseke mugenda lwemuleeta tujja kunuuna kasomya tujja kusika buli kimu tofaayo naye Don Jean ali wano wakati kati ojje n'agaziira eno ewammwe beemuki by the way Don Jean yaŋŋamba emmeeza za luseke nyamunyamu ziri ezi emu yabipikidi ya talk and talk show kowa members oshegedde era kasita ngenda mulaba ndowooza nga ku lwokusatu kati kowa members once abategeeza emmeeza esooka the origin 1 2 3 4
eyokubiri the uncore members Medicaid n'ebigenderako katongole Katmos bonna abo batuula kweri endala okwo kalyoko njakanyugako baruthi kalibala abo bashafiki non-core abantu 10 akomezemu anti milioni 5 bantu 15 bonna bateeki milioni 3 bantu ate Ruth ayinza okujja ne mulamu we ne bawe ne mulamu ate otambula ne muwala we bonna abateeki mulamu we ekigwatambula naye ayina gwatera opakingira emmere wali ku jikoni abatwalira baana si ya mulamu oli gayi gwe twasanga ye muganda woli gwe bamukuba naye ekifaananyi kya gundi kya oli gayi gwe twasaamu ewahamu ye brother wa omanyi gayi ali ku gundi ya life guard ababi ebyo obimanyi anti oba togenda kuteesa ng'ogenda mbadde nsaba eyo tuveeyo mukasa tudde tuli tubala mmeeza za toka nto tokuba lusekenyamunya mu nkokola kati eyemu katulina eya code base eyo yakubiri tulina eya ababet eyo yakusatu kaye tulina ya family and friends eyo kwatuula John kati John watulafe wetutuula mugenda beera eri kutoka nto wano tumuleke ate nze natuula ngenda kuba kutoka nto tuleme mukalubiriza abeere n'abantu ffe tumukagwa mukalubiriza omujjamu tiketi ya era ffe twagala tubeera ku Donijan nkola ka police to protect and serve n'omuyaya abamugwamu jjo weka genda olye naye tebandikwataganye seni emboozi zanyumya ye buli walaba oluseka ayagala nyumya bizinesi omanyi waliwo abasajja babeera baagala mboozi zibawummuza birowoozo okitegeera kale ate ekintu kyetwawona kiri kimu ebyo tabyagala n'emboozi z'abakazi tazaagala nga mumaze kuba ye ali ku mukazi n'okimanyi nti awo abeera ono amumaze oyo aba avuddemu ne wano sayidi eno n'avaamu kali n'asigalira ffe abayuze ebizimba yataddeyo ekisenge waggulu sebo VIP obwedda gyawumulidde emisana wanagenza emisana ne mmulabaawo owulidde zonna nzirina wali teweeraliikirira naye kirala kyenjagala okugulira Donijan ye kalenda lwaki abeere nga mali ennaku z'omwezi nedda yankubira nze nabalemesa ate owuliriza yankubira nanga oba ayite ewa Sendi ne mugaa Sendi simwesiga ku bizibu byayina bingi okitegeera nomugaa kalituzikwata omuliro leero kondabye buyinza obutaziba nze nva ku Donijan ate ova ku boss kuku wagambye bosi ye Eddy kati ngenda kukola ekintu kimu wuliriza kamukolera ekintu kimu ne wana abadde ayogera mutetutandika nga Eddy taliwo Eddy ye bosi kati kyengenda okukola gwe ngenda kukukolako okitegedde bali balwakuna oli walwakuna ono wa Saturday ya wiiki eri nga tuvudde mu luseke oba mutwale nnyo wali gundi towards Christmas kwa Christmas ekusange ng'oyinamu second nyam premium edition n'omwezi 16 tuli ku yaya extra ali ku membwa jjayo kumembwa jjayo guys mugenda yitaawo Donijan ekintu akirina endeega gyakireezeemu nanzijukiza Brianwhite lwako nalabye ate bagamba Brianwhite nalembwakomyewo ataliiwo wano ali Dubai ate oli yadde agamba Brianwhite simanyi yamuyisaamu mobile money video najiraba nenjiraba bulungi what was the story kati waliwo guy okuleka ate eya complainings mulala kati waliwo omulala yeyajja ku video to tell a similar scenario Brian aba ali awo ng'essimu evuga ku messenger yalendo laba Brianwhite yakuba n'agamba yono alina okukwata eddoboozi nga yeye ne banyumya kati guy ndowooza alina emmotoka gy'ayagala nga wono oba ng'oyagala kawunde eno miliyoni 5 Brian n'amugamba wompa miliyoni 3 n'ozidepositinga za dola ze Uganda mu wiki 3 ebeekutuuseeko ngani agamba Brian ng'agenda gyeta ku miliyoni 3 gye disposition
kati gayi ne banyumya amubuuza sente oziteeka kankuwe namba koziteeka olina wa mukisa gwe kankuwe namba koziteeka kati gayi ndowooza cautious n'agamba alabika alina eje gyayagala omuwa maa abasajja balina emitima kati kawundo agikusiga mu busizi nagaleeta miliyoni 3 jankumuyamba givuga giteeka ku mmeeri kati agayi Brian amukubira amasimu sente nga toziteekayo sente obudde buziba biki gayi amugamba ate gye mbadde nzijja kiwanvu yanamugamba embeera mmwe mukyafanga muli bana kunkuwadde ddiiru miliyoni 3 ofune emmotoka namba nene oli mubizanyiramu kyoba mukyali banaku nnyo berere Brian ayogera bingi so gayi yakola eyo video to protect other people abandigudde mu such akatego ofuna emmotoka ya layisi mutwale erinammwe oli agenda ddondola emmotoka miliyoni Brian bw'ozimuwa gwe ndowooza onoogifuna ssebo nze lwakuba yaŋŋamba dda akomawo ndi ku list of the initial in the beneficiaries of the return of the Brianwhite Foundation yaŋŋamba gwe lwentonya wandiika ebizibu na lisiti yange ebizibu naye namugaa sigenda bwona ojja ngikwase tusootinga ekimu ku kimu embiva waggulu ekyo mukasa kyayogedde anzijukiza waliwo gayi mukwano gwange ng'oli amukubira essimu nga bwe tuli wano ng'omuli akuba essimu ng'osanga missed call essimu eyo yamukubira ng'erina 777 okitegera ng'emisanvu mingi n'agitunuulira bw'ati n'agamba eno essimu tebe eya pulezidenti n'ava mu bantu n'adda mu mmotoka n'asooka mala n'okwetereza bulungi bw'ati kwega anywedde ne ku mazzi akompozinga ebizibu bye n'agikuba ng'amanya Museveni amukoolwa amumaze kumba oli amubanja namugamba naye lwaki tonsasula musajja gwe onabuza ani ono nambuulira erinnya gayi kataafe naye kati naawe olinze eki list ye mwenyini yaŋŋamba mukasa you've been my friend ate gwe tewanfunamu nnyo ate nazudde mikwano gyange nga yegwe nanga gwe ku mikwano gyange era lwenzira the return of Brianwhite gwe omu ku bagenda okunfunamu kati gwe n'ogenderawo mu kisenge yaŋŋamba wandiika lisiti ebintu by'oyinza okweta tusootingi n'engikola era nindabuzeemuko ate kati olwedde kati byaffe bibyo naye byange onesigamyako nnyo okugulu kwo waki onesigamyako okugulu esi wakyazambala ye bwatyo eruno wakyava akuyisaamu eggaali oyo omwana wo nja mufuna mukoona gwe mundekere ate ogenda mumusanga oliddamu mumusanga we waabwe tokyaddayo oli toto wa loodi waabwe tokyaddayo watyanga mpasiza mu famire yawe sikiwa leeta owaye leeta obuntu obu grapes bwa mukolo leeta bu grapes ate bwaffe bagenda buteeka mu wine babuguze nga babugulidde ffe sibe kiri Eddy kyenbadde simanyi eno pati nabeera bull dance batya abasajja bokka abakazi bajja abakazi bajja ojje emmeeza yaffe ogigula leero eya luseke nyamunyamu anagambye akasabye akawulidde kakkana leero like an envelope era ndi mukakkana bada y'abantu luseke nyamunyamu 0701 120000. Yes, we want you to come and eat food like Saturday ja. We want you to come and eat food like Ovuyaya. Nakuwulira ng'oyogera ebyekisiru mukasa. I heard you. Megwe family yammwe muli emmere ya Javas muginamu ekitone. Gwe ne Buula. Beautiful yokaya gamba bane kansibireko ava ne Moana. No bali ku chicken wings. Aina zo wali wagala kulinya na zenyonyi. Kakati ya parking embele na chwala. Ya kintu kye naye kati problem weri. Oli gundi junior prize chance ya kikola kecho kamini nga mutwale igwa Kenya wano. Ati kati junior prize atambula n'emmere ye. Atambula n'obukupa lumonde. Mere ngande munyetali ya bino birala. Atambula lugira nyala bwe muluma nga yingira wali eri nga ajjayo. Kati kuluno kamini nga tugenda Nairobi. Nagamba engeri gyeri nnyonyi. Sijja kulya no mmere nganda. Nafumba bumonde buzungu. Aina bikontaina bye mwatambuliza bya plastic bile bikakasanikira. Byenga tabwe biti. Just bira bitekawo natekamu emmere natekamu nagenda ku kisaawo. Bakamukuba. No food accepted on the flight. Please
baga emmere yonna agisula n'atulira obumondo obuzungu buno kikafuwe n'asooka atula wali ebbali nga tunayingira sikaana n'ajjayo fooko n'akasumulula n'ali obumonde yaba akatuuka kati bamuga ennyonyi ekuleka n'abutunuulira bwati tabusuule bumuluma buyiwaawo bwokka ate negundi tifini tejja kgenda mu nnyonyi n'asuula naye bagamba mu byonna ekyasinga omuluma tifini ye atambula tifini ye yapakinze omulala junior price sekyanze kati gwe n'omusulamu christmas gift tifini n'omwankubiza oti naye musajja mukowo yakutumira Eddy nuwakyeyune the galaxy namulaba naye yaŋŋamba mbu ajja nnyo eno atera okunamulabako era ne mu December munagenda namulabako alinayo olumbe lwa mzeeyo lwakuba musirise nnyo nakoma mulaba sister wo saamulaba yali busy teyali busy yali yeebase yali busy nga yeebase anti omuntu abeera busy bw'ava ku mulimu ne yeebaka akola very long hours okay naye gundi nuwakyeweno nakisema omulaba edda ng'akubira gundi eri wamala keyboard yali keyboardist wa eri wamala bakolera wali Evergreen album eyo era yajja ku studio nga ne gundi namulaba oni Sam Kadume oyo kati ne gundi ne James Wanga gundi yankubiranga nakatonya Matthew Carter ne waliwo gwotala ndete eno je yaŋŋamba bangamba it's an exclusive area ne Woodgreen wali ba punk wali bapanka wali abaana beefumita omusajja n'atambula nga yenna yajjudde pini wabalabako face yonna gwe manyi alimu ebyo ebintu ali wano eno babuziga oyo muleke oyo eyajjuza pini zonna namusanga ne munyegeri eyo Camden bajjudde omusajja aba ne tatu paka ku liiso mu area erimu Emirates bagayabo bangi nnyo mu area eyo Manchester bandaze ka village bw'oba oli wano mu town wenyini bagitayi Piccadilly around yawo waliwo bodabooti waliwo manyi abawalabu bano abagenda Piccadilly line etuuka e Manchester line ekoma mu London yo Piccadilly line ya train eri mu London City wano ekifo kyeka kye bayita Piccadilly Manchester Piccadilly gundi bandaga abasiyazi village gye balimu ne baŋŋamba ennaku zino olugiraba oti kasitookera yiminga ekisiyaga ne weewaayo bakuteeka awo gundi gyabe actually gundi yali annyumiza kerekere wamulabako kerekere namusanga ku kivulu kya ku sho kwennyini Megadi namulaba yajja Megadi yava mu America n'agenda eri najja era naŋŋamba ensonga y'ebipapula eyo yaggwa yagimala bw'abaasa okujja eba yaggwa kerekere namulaba naye yajjaawo n'ambuuzaako kinene Michael kinene naye yajja yakuba n'okkuba ku olwo ate kizo saamulabako ate tikitamandem naye saamulabako waliwo gayi bamuyita Henry Morgan omujjukire yali mugagame Henry Morgan mujjukire namusanga naye yakikwata avuga private number plate alina BMW ye yankima ku kisaawe ate gundi nansana oweewa sizamanyi saamulabako bangamba yakikuba mwavuga emmotoka bufumbo bulungi nnyo he's a married man kirungi naye baŋŋamba bugambi naye badde banyumiza gundi yali anyumiza James Muwanga omanyi bantwala ku kadina kadi yali awo nga tunyumya James Muwanga anyumya emboozi bw'omusanga mu tayimuzo mukowo oyo yatanyumya asirika nnyo ye n'awulira emboozi oli Sam Kadume banyumya ate ng'obi gundi yali ng'obi wamulabako oba yali agenze wakyabazinga gundi yanyumiza gundi Muwanga yanyumiza waliwo gayi baali bamuyitayo baani nga bano aba immigration bamumanyi nti ye musiyazi nga musiyazi through and through kati nga bakurekomendinga mu buli mbeera balina okukuwa naye nga
kyakola mu kye yakola abaana awo bano abajja mpandikira mpite mu bisiyaga nga please come in nga gamba liteekewo bwe batoyagala gwamanya akulyamu naga nti ogenda Batt tukola wano vakusi Batt agenda America Sendi sloti ze yafuna tozimanyi ze yafuna ali mu lobby nagana omusajja gwe yasooka oteeka ku list nate byewamufunidde London nebirabira bityanga yagambye abakazi b'e London tabaagala bwe yagambye ab'omu America bamanye nnyo ayagala genda he wants to go gangster ajja tegeera he wants to go gangster kye bayita incarceration naye Batt oyinza okukaaba mu maaso awo waliwo information gye nafunye naye sigenda giteeka wano naye information gye nafunye nti should like an envelope what's going to happen soon you're going to cry ajja tegeera lwaki embwa efuka ewododde you're going to cry you're going to cry in front of them ekibugumya kire kiwomuswat it was not a shirt eyabasaati no it was not a shirt yali kigwagita jacket Jenkins ne lwaki bakulembeze bali abavudde London wakagendayo anti kati nze yabaddeyo ate yasemba ogendayo emyaka 2 emabega enjawulo teriiwo mukasa basi kati gwe kakkana kati bwe tuba tunyumya emboozi z'e London tukutte tuti kati owulidde twogedde Piccadilly olinagamba eri underground kati n'ategeera ti kati ate yayitawo neyambuka kati egenda paka Manchester okitegedde gwe kati kasita owulira nga nyumya Zulu KwaZulu-Natal butereevu ng'osumulula emboozi kati olina kulinda Raymond lwalikomawo kati mu situation y'okulaba abazungu nga bangi ate eri ensi yaabwe kati nyinza okuba nga yali akujereka mbu wagenda mu kisaawe onoolaba abaddugavu batono ku bazungu munootya maalo goono ono yava egondi nga tagenze wadde ku FNB munda kulaba ku mupiira can you imagine naye waliwo we yagenda oli omusajja talina we yagenda nze namutwalayo nga tugenza olaba onyango nze namutwala era you can imagine lwaki ayitaagala kubeera mu bantu baali bamuteekako amateeka baali bamugamba strictly baby seat ne tukusanga ng'okola ekitali baby seat ne Batt tavola atayagala genda London kumuwasa agamba ebyo tabiddamu Batt yaŋŋamba embeera kapu tasobola ali abakyala bajooga Eddy osilise oshinamu omukono yakugamba muki kafuwe taddayo ne bwokola otya omanyi nga alien skin bwana ne bwonkanga ne bwonkonda takyadda omusajja yandako ekifaananyi nanga omusajja wo mutandike nange ntandike bwino gwe nnina naye bakwatagana embeera bagisootinga ekyo kyaggwa era teri wa gaali akkirizibwa kukwata ku musajja oyo oda yayita bagamba balina we bamiitinga oba baali balina miitinga lwakuna naye nga Batt yakubira Eddy amasimu owaayo oliwa nga totuuka nze nekintu Eddy yakikwatamu nnyo lwako omusajja yagaana okukkiriza nti you mediated somehow it's okay olaba bakayanya mwana wa Katonda negwe ojja mulina mu litaaniregi at the end of the day nze kye nali mwagaliza kikya happening nali njagala peace so ngenda kuba nyumya series ku bintu bye nalabe eri ngenda kuba nyumya series by series but of course nga ngenda tandika wano soko lindeko lindako kamalo isaawo kano so ku Kasuku live tugenda kuba tuwunzika omwaka we have events that have shaped this year ngenda kuba nkyaza abantu ab'enjawulo mukasojja mulaba Batt embaga y'omwaka byonna tugende nga tubyogerako konsati y'omwaka ekibbiro ky'omwaka bw'olaba gye basaasinza okubbako abantu yeeriwa
okumanya babadde babakasa olaba kamera ekola gundi live feed jabalabirako omyena aje nabadde njogera yabadde agenze nayo nabadde njogera ne Nudi kali ngakute essimu eno wait nakugamba ngendo owulira yagitapinzeeko bw'ati oli naye ne mutundu janga ani agitapinzeeko ng'omumanyi asidda mu ntalo zeeyo zazawedde wabadde mu lutalo mbutadda mu ntalo zaawedde ezaani alinga agandi mwana wa kamiri yabadde kati lutalo kirwogamba elaborate tadda mu ntalo zaawedde kwegamba ekyabadde ku kivulu tayagala yabadde mu lutalo yadde mu ntalo lwakubba ssimu ye lwakubba ssimu ye okyogerako anyway so tugenda kubeera nga maaso awo buli weunolaba nga kataito kalikoba end of the year wrap up or something like that, please be sure to tune in. But two things njagala okwebaza naddala abantu aba nina omwami gwe nasanga ate guno Kasukula bigenda kudda njankwe humanitarian of the year ani ngenda mukuwa nti nkusibire oguno omwaka ate nga n'abaddako bonna emyaka egidako 10 yabamazi very very resourceful man. So naye mukwebaza njagala kwebaza omwami lwakuba essimu yange eri wansi anyway echarginga waliwo omwami gwe nasanga awo e Brussels nangamba Kasuku nkwagala nnyo webala ebintu byetukolera biki nasooka nanjokya euro aga nagenda okyusa euro 5 kiri emitwalo 2 agawana nengamba oyo nno mumazi ekyo nekidda wali eggulo betwadde tukomawo ku nnyonyi waliwo omwami n'omukyala we banjokyeza Swiss francs walabeka ku Swiss franc 10 zivaamu meka zivaamu emitwalo 21 ezawano mwe temuliiko zange bayimbane anti nebaza bantu paundi zammwe 10 nziyina buli omu ngenda muwaako buuza Eddy paundi 5 bazigaba paundi 5 ogamanyi ku mbeera eriyo kati olyakusamu tiketi ya 15 tewali anti yantaddemu tiketi yenye 5 muna Uganda ali wano tali eri baliyo bazalawo si bazalawa naye eri teri yantekamu tiketi kati ekyo kyekindeeta ku mboozi gye mbadde njagala okukuwa Isima be yakolanga kiva e Bulaaya kata nseno okwaka reedi wano tuge Isima be yanyumyanga kiva e Bulaaya waliwo ebintu ebimu bye yanyumyanga nga tulowooza byasaaga of course emu naye nabirabako nga ŋŋendeewo ono gye yabeeranga South Africa naye munnange bwe nnangirira nti bannaaye abeerondo tujja essimu yange neetandika otuuka ddi bw'otuuka nnoonyaako otuuka ddi nze ŋŋenda kukolera kino bw'watuuka naye n'otekamu abamu nzizemu bawuliza leero nina message nga 8 ali kutoka to okyaliwo asooka kulaba e South Africa waliwo guy yali yangamba asoma bya pilot naye ati Kasuku nkwagala nnyo netubeera nga twogera nga gw'olutonya omujjukira gw'olutonya booti ebisadde bikoleki era nali ndi noono nga guy ankubira kati oliwa nga munyenyera nti ndi wano santo abasoma bwa pilot naye namukwano gwa naye ng'asoma bwa pilot naye nga abusomera ku simulator era nga alina ne flying hours wanje simulator ogimanyi ebeera nga segaraali ogikolamu erina ne buli kimu okiwulira nga ekusitudde nga wasoma bwa pilot nga bwatula kusegarale mga katugenda bbo eri bagikola simulator era engeri yokusaaga bizze ku bbali n'abasoma ennyonyi n'abasomera ku simulator basomera ku simulator at one point tova buvi eno n'ogigwako so nina abasajja bange be nasanga abankubirako naye lwakuba kyenalabye eri I think kati wano mu Uganda borders zino zituyambako moving from one place to another and then of course nobody train gundiza buses nayanti kadi Jenkins nayanti ekyenjawulo ekiriwo kiri besti Jenkins bw'obeera kati ng'olinga
wakati ffe twatuukira Croydon ennaku ezasooka essatu kumpi ne home kati office ng'omuntu ali ku kyovalaba abantu bo babomba mangu bayitamu mangu Croydon nawe wali home office kati ng'omuntu ali mu Central London akugamba waliwo Croydon between nawe 45 minutes to is it 45 minutes to 1 hour and a half, right? Croydon nawe Michael Chris we yali abeera nenda was Abannayuganda kati eri kye nalabyeyo Abannayuganda basinga old school ate bakyali Croydon kati bano abavubuka bakyali baffe bano nakabomba nakagenda ate tebali eyo abasinga bali mu Central London kati abasigadde bagenze beeyawula wanze n'abadde bankubira abali Leeds, Bournemouth, Portsmouth, Southampton ne Manchester nasangayo kwa Abannayuganda nawe nali mpita Abannayuganda ne banga jangu tugende ku lunch netulamu n'Abannayuganda balinga abiri n'emmere yiyo yaliyo boyabo yaliyo ngaba sexiza olive oil obo bagamba please do you have boiled rice and cabbage like yaya yeah teina boiled yayo waka yayo nako ina kafana yayo kawunga oina kafana akembaga yo kafurumia akafana bade saba leta kafana bevna watu editing akafana ikembaga yo ngamunivu nekumbaga yo watu waito trending ku Facebook emyezi gogo bayita kumbaga fete batuita Batt. Watch the tweet akumbagayo. Ngaba kuwasa. Watch the tweet. What was the problem? You know it wasn't the truth. You also know that. They married him. Why didn't you invite us to your wedding, really? We your friends. Yaita Eddy. Nze Fadulu yambulira amazima. Bayita Eddy. Eddy n'abagamba betubate Jenkins ne Kasuku yate bajja sijja kujja kijja labika bubi nati kachowa ebintu ebi it ended in mega tears the blessings were few watch it about I am about to get now that you can make up abantu abasuubiza okulaba abantu ebweru kati message njiwa Bannayuganda bw'oba ova wano bane ssente zo ng'omanyi gy'olaga ne gy'otuukira ojja linda omusajja aleme kulabikako abantu beerandani tebakulinda bwe nalikola kife kulaya Saabanyonyi eyaŋŋamba omulimba oyo olagadde namukubira essimu nga teyitamu neyita bwe yabala neyitamu kimwana mwana ndi Sweden mwana naye nga kati wulira omusajja yanga ne mulana ntali mwali Sweden Dori musajja wange kye bamukola. Enzije eyo jja kati kishita soko weleza ebitwala 5 tukole ku bipapula go tuko ojja kulukutanga Range Rover nga weleza kakati weleza yo waliwo simayo office atanafuna zera ze bipapula bibakone ngora agenda kubomba ajja sasa agala olutuuka ng'aterera buterezi ku ttaka ng'aweereza buli kimu ne rumu zeereza sente tukupangisize waliwo wano wayavuddemu nga baweereza buli kimu ate yayita kutosi yaita yalinya agwa ezambi bawo wali visa tree kati wali natandika okuba ettosi n'ayitawo n'asanga yanyumiza emboozi yatuuka ng'aliko n'essere engatto ziriko ettaka omukozi ambuuza muganda kyali wange yatuuse yayise asoose kulwanako mukubo oli mukozi w'ow'ebbina emboozi eyo ginyumya ajuwe Eddy olwonaedibeera n'emboozi obadde otandisa emboozi eri gyobadde onyumya naka kati alimba ono yennyini nkusanze gwe munyumya emboozi zammwe kati gwe emboozi njiwadde giwoono nze mbadde kubuuza ku maidi we yalina maidi naye Batt oyo omuwala teyali maidi yali asowakabina atakula mmeye omukazi ng'ayambala buli ku makya ogenda ozuuka gwomuwala yambadde akantu kakomera ngenda akabina kalabikako eno wansi empatanya maidi wali agala benkolere mu uniform yali akola mu kigo ng'ayambala kagundi ne kasala wano akagundi kalabika kaleeze ebbere kimuganya kukola mirimu ngamba Batt nti Batt ono mukozi wo anyumira South Africa mpulira ebintu ng'ebyo nimanya n'emira gye tubeeramu wano e Uganda bandabanga
showe betandise kudda mu bwangu seri esooka ejja kukomawo seri eyokubiri ejja kutandikira wakati waliwo emboozi ezitakwata sigimuwa oba njinyumize kati wuliriza waliwo ebintu bya binundi ebiri abantu babiri bootanyumizanga mboozi Mukasa ne Hajati andi nina obuzibu Hajati be yatuulako ne Mukasa n'amuwa emboozi ya Batt yonna neze kindetera ekyo mba ndaba nga information yeetaaga okuyamba abantu abali eyo abatafunye chance ebintu byonna bye tubeeramu byakuyigirako etuwama toyigira ku bintu byakunsi naye bw'oba onyumya wali we twali ku Javas nyumya ku kye nakugulira ne mukyalawo tabyogera mukyalawo omweliminatinga setwanywa milkshake gwe n'osaba gwe naani nze n'omukyala until next time mubere mwera ababayi lwaki tosooka nokyondabako nga tonagenda ng'oluseke lunsunse kodiya yesu okwana mwena twesange mu luseke nyamnyamu yaya extra enaku z'omwezi nga 16 yangu oyiga okuba oluseke yangu bakuba oluseke yangu olaba oluseke luseke nyamnyamu yaya extra basebo ne banyabo luseke nyamu bali bakubyeko oluseke wali okubyeko oluseke oyagala kuyiga kuba luseke jamoto gatiko ka 16 Desemba wali kuyaya extra kisasi mu luseke nyam jangu olye onywe onyumye okwate position emitwalo 5 wasokerwako emitwalo 2 ititiri you drop emiliyoni 3 emeza y'abantu 10 ate nga miliyoni 5 meza y'abantu 15 kulya kunywa kugweri nyamu oda tujja kuba tuzitwala nga 15 Desemba tennatuuka ojja kuba ku 0701 120000 0701 120000 byonna nga 16 Desemba tugiyisa luseke nyamu experience wali ku yaya extra kisasi nga bikutuusibwako marathon advertising yaya extra kisasi code based entertainment ne Kasuku